Tutinamu Reverend Father Brian Gembe, omwanisi ow'ekyama tubadde n'abafaada abalala abatwegasseko oluvannyuma lw'okuva mu bisa abalala nga tulinamu gospel artist Reverend Father Anthony Musala eyazase abalala basitudde okubaawo. Twagala okwebaza media houses ez'enjawulo. So media houses ezibadde wano balwakuba bano bali mu bisaawe ebyakuyimba n'ebirala, naye twagala okwebaza media houses zino. Radio Maria eweereza butereevu, Radio Sapiens yatuceebaza, CBS tujeebaza, Spark TV tubeebaza, Metro FM tubeebaza, ABS TV tubeebaza, New Vision olupapula lubaddewo tubeebaza nnyo, Bukedde TV namwe tubeebaza, Urban TV tubeebaza, Sanyuka TV namwe tubeebaza, BBS Telefina nabo babaddewo tubeebaza nnyo, Record Radio, Cookie Promotion, YouTubers tubeebaza, Celebrity Trackers tubeebaza, Daily Updates Uganda namwe tubeebaza, ME Media tubeebaza nnyo, The Insider 256 tubeebaza, Star Television namwe tubeebaza, Tagi TV namwe tubeebaza, BTM TV namwe tubeebaza, Nice TV tubeebaza nnyo. Jjajja tuwayo akagambo tukomekereze ne Uganda Funeral Service. Sebo Mr. Ragga Dee Dan Kazibwe. Njagala okusooka okwebaliza ddala Katonda yatonda n'atema kutuusa. Rugga Cathedral Foundation simanyi okuza beebazaanga bannabitone gye tuli mu nsi bwe tuli wano bannaffe be tusabidde olwaleero ekigambo purigatori, ekigambo ekyo purigatori singa tukimbako ne mu nnyimba olwaleero olunaku lwa njawulo nnyo ku nnaku zonna ez'obulamu bwaffe ng'abayimbi ng'abannabitone abazanyi ba bannakatemba. Njagala okwebaza aba Funeral Services Uganda. Mwebale tulowoozako ng'abantu. Njagala okwebaza bannabitone mwenna abali wano, abayimbi, bannakatemba, abazanyi ba firimu, tulinawo ne babawunsa. Owekitiibwa abantu abo be bantu abayimirizzaawo ensi mu kulanga. Era nze mesegi gye njagala okuleeta mu bye tuyimba tutandike okulanga, okusabira, okwagaliza, okwagala n'okwagala ensi yaffe. Mu Luzungu bagamba nti a friend in need is a friend indeed. Sijja kugamba nti ki mu butuufu Lubaga mutuzizzaamu amaanyi mangi nnyo 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 nnyo. Ffenna abayimbi ebiseera ebisiika tubeera kivumo buli agamala bumudongooyo, naye nga ffe tulyawo emyoyo gy'abantu. Abantu bwe babeera n'ebizibu tukakkanyako obuzibu bwe balina, tuleetamuko ku ssanyu ne tutambuza ne ku mesegi abantu ze balina okumanya. Ndi musanyufu nnyo okubeera nti tubakwataganya wamu n'aba Funeral Services. Ekyo kye basaba, ekyo kye beebaza, ekyo kye batereereza abantu abaagenda. Si nti buli ava mu nsi avaamu nga yeetegese. Tewali ava mu nsi ng'amanyi nti agenda kuvaamu. Tumanyi ekintu kimu, bansidde olunaku lwe tuzaalibwa. Deesidde tewali kaadi yayo. Era olunaku lw'ofa oluusi ofa teweetegese. Father ayogedde wano ajja
kukusembera jangu nga weetegese. Abakatoliki bangi abatetegese tebakoze eki tebazze bwe kitundu ne mu kufa bwe kibeera. Oluusi tufa nga teweetegese naye nga abantu balina okusabira. Mu kyo nno neebazizza Rugga Cathedral Foundation, neebaza Funeral Services Uganda. Bw'oziikibwa mu kitiibwa n'egyogenda oba otegeseeyo. Bw'oziikibwa mu kitiibwa abakuwerekeddeko emitima gyabwe gitebenkera. Era njagala enkolagana yaffe ne church ebeere very strong ng'abayimbi. Tujjule mu church leo tuba tetuze kusaba kwa bannaffe kuno. Tujjule mu church bwe tuba nga tugenda okukolagana. Eno sign ya unity, eno ye sign ey'enkolagana. Singa tukolagana ffenna, singa tukolagana bulungi, Uganda yandibadde ensonyi mu musanyu kyaki eno bwejjudde. Tewali yabawadde ssente kujja, tewali yabakase kujja, musazizzaamu byonna bye mukola ne mujja ku lunaku ne bajja mwekubira mu ngalo. Eno ebadde example, kano kabonero akalaga singa byonna bye tukola tubikola bwe tuti tugenda kubeera bawanguzi. Singa bye twagala byonna mu nsi twekwata ku bantu tugamba nti ekinnemeredde bannange bakinyambe, abayimbi tufa, ne bwe tufa ntufubira ebiti batubirira nga abantu batola ku TV ne ku leediyo. Naye omuyimbi n'afa oba afa teyeetegese, ne banoonyeza essuuka ne zibula, ne banoonyeza bulangiti ne zikola ki ne zibula. Naye twagala tukolagane nga bannaffe abafuna services bazze okugamba nti omuntu bw'aba afudde tuteeke naye akasente katono aka insurance yo. Ate insurance ereme kubeera just ya funeral services, ne mu kyaki obeere n'insurance, obeere ng'omanyi nti olunaku lwefa omuliro ogwo nja kuvaamu. Saagala kwogera bigambo bingi. Waliwo baganda baffe abakadonkamu nabakatuuka Zefred Sebatta, Walukagga, Azibwe Kapo, Dani Mugula, Mama Nando Jawali, Betina, ne Wizo Mulabyekaawo, Matia Luyima, Palaso, Matia Kakumirizi, Bebiriki n'abalala bangi besobodde okumenya. Njagala okubeebaza mwenna obudde ffe bwe tukutte ne mbadde njagala obumu butukulembere, njagala okwagala butukulembere, njagala okwewaayo, njagala okugamba nti weewaddeyo okukolerera ensi eno. Ensi gye tuliko tetugibeerako bbanga ppanvu, oba tugaye nti buli omu alina okukola ki okufa. Ne tufe olese ligasi, oleme kubeera legenda talese ligasi. Ofe ng'olina kyolekedde ensi okunyumyako, so mu bubi mu bulungi. Ebigambo byensagala bibeere bingi, neyanzisa nnyo neyanze ensindi yogirako ebyako.